Kadaama baamusalira emyaka 3 ng'ali mu kkomera. Ensonga eyamusibya lwa kubba ssimu ya mukama we. One. Open your mouth and talk. Okay, Papa. It was like this. Me, I found it. No, where you found it? In the kitchen, I put. I not remember. My mother also tell you, in the kitchen have one phone. Right? When you lie, you will get from me big problem. You stolen from the chicken or no? No, I didn't store it, but it was there. Yes, that is me. You take it from the kitchen, right? I thought they are not working. You take it from the kitchen? You take from where? Where did you take the phone? From the kitchen. Okay. And you put in your trouser and you wear this and you came here, right? Of course. Yes. Bamada. Omuwala butakolagana na bubbi. Ate tetuganye Abafirisuuti bawaayiriza. Naye mwana muwala yakkiriza nti kituufu essimu yagitutte. Kubanga baali bamaze okumukwata red-handed n'essimu eyo ng'eri mu ngoye ze. N'ayogera n'agamba nti essimu nagisanze mu ffumbiro. Nze ne ndowooza tekola. Etakola yali atwala yaaki mu ngoye ze. Oba yali akukulira yaaki gy'amanyi nti erabika tekola. Vidiyo eno ngirese tugiyigireko, tugisomereko. Gwe wenna ateekateeka okugenda mu Buwarabu kimanye nti Omuwarabu takwatagana na bubbi. Gwe wenna ng'olwedde oli mu nnyumba ya mukamaawo ng'olina ekintu ky'olaba kiri awo kimazewo ebbanga olowooza nti tekikola oba tebakyagala. Eno vidiyo nsaba ekutuukeko. Omuwarabu ye muntu asobola okubeera n'ekintu awo ne kigendako n'enfuufu nga tebakikozesa n'omala emyaka 2 mu nnyumba y'Omuwarabu ng'olaba tebakikozesangako. Gwe n'olowooza nti tebakyagala naye ate ng'ekintu kyabwe babeera bakyagala. Omuwarabu tatera kusuula kintu kifudde completely, kizibu nnyo. Batera okusuula n'ebintu nga biramu. Kitegeeza ekintu bw'oba okiraba mu nnyumba nga tebannakugamba nti kitwala okisuule mu zubbaala, mukwano tokikwatako. Tokitwala. Omuwarabu ye muntu atategeerekeka nti asobola okukwata ekintu n'akikuwa olwaleero. After 2 days n'akulaba nakyo n'akubuuza wakijjawa, ani yakikuwa, naye ate nga ye yakikuwa kennyini. Abantu abo balinga abaliko akatuli ku mutwe. Kati imagine otodde ekintu nga tebakikuwadde gwe n'okyewa kubanga olaba kiringa ekitakola kiringa kibatayagala. Ensobi bwe ziti tuzeewale nnyo bamikwano. Tuzeewalire ddala. Gwalimu engalo ng'owulira nti engalo zo tezisobola kubeerawo nga tezibbye kintu. Gwalimu omutima ogulookalooka gy'ogenda oba okyali Uganda. Waliyo ebintu ebirungi, waliyo ebintu bye babeera nabyo gwe n'olowooza tebabyagala naye nga babyagala. Engalo zino we zibanga mu butuufu tezisobola kubeeraawo nga tezibbye kintu kyonna kiri awo. Gwalimu omutima ogulookalooka sigala e Uganda. Otherwise ogenda kusibwa oba ogenda kufa. Mukwano gwange, Omuwarabu ne waaba akutte ekintu n'agamba kitwale mu zubbaala ng'akugambye kisuuleyo ng'olaba kiramu, ng'olaba gw'okyetaaga, it's better omugambe madaamu oba baba kino kimpenze nkyagala. Akikuwe olyoke okitwale mu kisenge kyo. Bw'aba takikuwadde n'alemerako kisuuleyo mu bulumi obw'ekitalo kyerese okisuuleyo. Nkugambye asobola okuwa ekintu leero enkya n'akusanga nakyo n'akubuuza ani yakikuwa naye nga yakikuwadde. Kati teebereza kyagambye kisuule mu zubbaala tokimusabye n'okitwala butwaze mu lumu yo kubanga gw'owulira okyetaaga okkikozesa. Musabe mugambe nze kino nkyagala. Abamu bategeera. Mulimu oli nga taagala kulaba Kadaama na kintu kirungi nga ne waanalaba ye tasobola kikozesa n'agamba kisuule mu zubbaala n'okimusaba ajja kugamba kisuuleyo. Ate bw'onookimusaba ajja makinga sure
nti ajja mu ruumu yo akucekinge kisobola okusibya naye ate nga ye yakikuwa. Okitegeera mukwano? Wookimusaba n'agaana n'agamba kisuule mu Zubaala, mukwano tokola lukujjukujju kitwala mu ruumu yo, kubanga kano kookimusabye ajja kutegeera nti ekintu kino okyagala. Mulimu abalina emitima emibi. Ajja kutegeera kakinsabye yadde mugambye akisuule mu Zubaala ateekwa okuba nga kitute mu ruumu ye, ajja kujja ku cekinge asobola okugamba nti wakibba n'akuteekako omusango. Kati mwana muwala ali mu kkomera lwa ssimu, imagine gye yasanga mu ffumbiro gy'atasanze mu luggya. Kati ono asobola okutwala ekintu nga kisanze mu ffumbiro, mbw alowooza tekikola, tebakyagala. Kati wanaaba akisanze mu luggya, Omuwarabu yasobola okukwata ekintu kye yaguze olunaku lw'eggulo n'akireka mu luggya ne kisibawo olunaku lulamba, kadama woba tokijjeewo. Ne kibeerawo naye nga yakiguze eggulo, gwe bayita Omuwarabu. Mukwano, vidiyo eno giweeko munne agenda otravelinga. Vidiyo eno giweeko munne yakituuka mu kiyumba. Tokola era kutwala kintu kya Muwarabu mu ruumu yo, kubanga gw'olaba nga kiba takozesa. Omuwarabu asobola okukwata ekintu n'agamba kisuuleyo, n'okisuula ku kasasiro, ne wayitawo omwezi gumu n'atandika okkinoonya, n'akinoonya, gw'omugamba ye wangamba nkisuule ku kasasiro, wangamba nkisuuleyo, nga takyajjukira, naye n'olulwo otegeera nti ekintu kye wasuula kyali kiramu nga kikola, naye yagamba kisuuleyo. Sometimes Abawarabu beerabira, oba waya zivaako buvi, oba bwongo bwe bayinanga bunafu, beerabira. Ate bw'obanga omusabye ekintu n'akikuwa ng'akikuwadde mu mutima mulungi, tobimikisinga na bintu byo. Bw'oba ekintu ekyo oyagala kitwala Uganda, mukwano kikiipinge kyokka separate, tokiteeka mu bintu byo. Buli kyakuwa ggwe beerako w'okikuŋŋaanyiza, ate tobikukulya, bibeerawo kumpi nti buli ssaawa atiisa ajja kuba abirabako, amanye nti ye yabikuwa. Bw'otuuka okupaakinga ng'odda ewammwe, oli wa ddembe okumugamba bino mama wabimpa, mbitwale, n'oddamu n'omubuuza, okubaako bye weewala. Kubanga mulimu abamu nga bacekinga ensawo zammwe, nga boosi agenda kucekinga. Eno enneerabira gye beerabira ne babeera ng'oba abanyweddeko ku tuwalagi. Mukama nsonyiwe kubanga Basiraamu bagamba beerabiralabira nnyo, ndowooza nti anywa n'avaako neerabira kye yakoze eggulo. Omwo mwe beerabirira omwo, ekintu kye yakuwa nga waakayingira mu nnyumba ye, omaze emyaka 2 nakyo, atuuka okucekinga abisangemu, agenda kugamba wabibba. So it's better bw'oba opaakinga ensawo yo, mugambe mama bino wabimpa, mbipaakinge mbitwale, waggwe wabimpa. Obeere contented. Mukwano, ew'Omuwarabu oyina kuba mugezi nnyo, oyina kuba mwegendereza nnyo. Omuwarabu tamanyirika. Leero aseka ne museka n'akubibita n'aggulira n'ebintu, enkya ne zivaako ne byakugulidde n'abikuggyako, oba n'agamba wabibbye naye nga yabikugulidde. Omuwarabu ye muntu asobola okutega ekintu ng'ayagala kugezesa. Abapya ng'oli mupya, Omuwarabu asobola okutega ekintu, asobola okutega ssente ne zibeerawo okumala emyezi 6 nga taziggyaawo. Kati g'ogira ng'ogamba balabika baazeerabira, naye nga yazikutega. Bw'olabanga ssente nga ziryawo oba ekintu kyonna ng'olaba tebakiggyaawo, manya katego. Bamanyi oteeka ebintu mu bifo oba mu areas awolaba we kitasaana kubeera. Ayinza okukwata ssente n'aziteeka like mu toilet ku sink, ne zibeerako nga lunaku olongoosa n'ozirekawo, naye nga ssente tezisaanidde kubeera mu toilet oba ku sink, ne zibeerawo z'obeerawo emyezi 6 naye nga bakukema.
katono mwana muwala ob'essimu baali bamuteze entege Mukama y'amanyi. Alabika yali aludde ng'agiraba mu ffumbiro nga weeri. Tokwatako kintu kya Muwarabu Mada. Beera mwegendereza mu nnyumba y'Omuwarabu mukwano. Omuwarabu tebamwebikka ne bamweyayirira. Omuwarabu tamanyiirika. Akyuka alinga nawolofu. Buli wokakonako oti nga kakyuka. Be bantu be mugenda okukolamu gwa tannaba kutambula genda mu kiyumba. Gorede yatuuseemu be bantu b'oli mu kwegendereza. N'ekyokulya asobola okukiteekawo naye ng'akugezesa osobola okukibba n'okirya. Akiteekawo oba kyakulya ng'ekyo ne kibeerawo n'agamba abaana mwenna temukwatako nga bo bakuteze katego. Bagenda okujja ekyokulya kye bataddewo nga kyatooleddwako ng'amanya alimu engalo asobola okubba ebyokulya. So weegendereze nnyo. Kye nnyinza okubagamba, Mukama abankuumire nnyo, atakuumira mpeera, ate era nkusaba gwe wenna yakaneyungako olunaku olwaleero osobola okusubscribing onkonereko kagambo subscribe, ate gwa likinga no commenting ozizaamu nnyo amaanyi. Musibe bulungi, musule bulungi, mweraba.